Mu mawulire ge tulinawo bwe twogereranga ebya Mariam Wangadya si birungi, omukyala agenda maaso n'okubanga amulumiriza oba ng'alumiriza abakulu mu kitongole kyakulembera ekya Uganda Human Rights Commission okubeera nti baakozesa bubi ssente z'omuwi w'omusolo. Mujjukira saga gye nabawa ey'abakulu bano abakwata ssente ziri eyo mu bukadde oba mu buwumbi ne bagenda maaso n'okubanga bazigulamu furniture, kyokka nga bababuuza furniture tebamulaba, bababuuza gye baagula furniture tebayinaayo, receipts eziraga nti baagula furniture tebaziraba, kyokka ate nga ne ssente ezo baali baziwaddeyo bagende maaso n'okubanga zikola emirimu emirala. Babakulu ne bagenda maaso n'okubanga bazidivertinga ne bazizza mu byabwe. Kati wenjogerera akakiiko akamanyiddwa nga Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises abangi ke mumanyi nga COSASE nga kakulemberwa Honorable Mwadankunnyingi, tuyinza okuddamu okulaba ku kakiiko kano nga kali active n'okusinga Joel Ssenyonyi yakabeereramu. Joel Ssenyonyi tumujjukira ku kimu oba tumujjukira ku nsonga nnyingi nnyo, wabula ensonga ya Uganda Airlines n'omukyala Jennifer Bamutulaki, Ssenyonyi yasimba amannyo oba yasimba nakakongo ku mukyalo oyo paka we yamala ogenda maaso n'okubanga amu exposinga. Kakati ne Mwadankunnyingi eyasikira Robert Kyagulanyi Ssentamu nga omubaka wa Parliament akiikirira Kyaddondo East ayongedde okubanga akaluba mu kakiiko kano aka COSASE, jjukira yakakulembera ate nga wa kibiina kya National Unity Platform n'abeera nga amyukibwa Honorable George Musisi era nga naye wa kibiina kya National Unity Platform. Kati bano ababiri batadde akazito ku bakungu abava mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission okulya ssente z'omuwi w'omusolo, okukozesa obubi ofiisi zaabwe, okukumpanya n'okukola ebintu nga bya vulugu, era nga Mariam Wangadya bino byonna yabirye emabega. Kati Mwadankunnyingi kikyakoze kyenkuviiriddeko okugamba nti Mariam Wangadya ebibye si birungi. Wuliriza, waliwo omukyala ono nga ye former accounting officer era ye yali avunaanyizibwa ku nsonga bya accounts, ku nsonga za accounts. Kigambibwa okuba nti omukyalo oyo ayina ebyama oba ayina information gyateekeddwa okuwa akakiiko kano aka COSASE mu kaweefube ow'okulumiriza Mariam Wangadya n'abamu ku bakulu mu kitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission. Kati omukyalo ono kigambibwa okuba nti embeera yabadde etandise okutabuka, babadde batandise okumutiisatiisa, najja n'ategeeza akakiiko bamuyita Margaret Lake Ejanga. Yategeezeza Mwadankunnyingi nti ssebo ssentebe w'akakiiko nti ye oluvannyuma lw'okukuwa obujulizi buli obwasooka red zone abantu n'abubawa, ntandise okufuna okutiisibwatiisibwa, ntandise okufuna messages ezintiisatiisa nga ne bwe mba ntambulidde ku board oba ntambulidde ku ki nfuna abantu abangoberera nga simanyi wa gye bava, naye ng'ate ekyo kigenze okutandika okubaawo nga mmaze okuwa obujulizi ku bakulu mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission. Mwadankunnyingi n'amugamba ino gy'oli mu kakiiko ka COSASE, nakugamba kana akakiiko bwe baba nga batudde mu kakiiko ako mukadde ako abeera ne powers ez'enkanankana n'ez'omulamuzi wa kkooti enkulu. Asobola okuwodalinga arrest nga bwe walaba Mariam Wangadya bwe baalagira aleetebwe, asobola okulagira ekintu kyonna. Kati wenjogerera Mwadankunnyingi yalagidde omukyalo na former accounting officer oba ayagala oba tayagala, Mwadankunnyingi yalagidde kati bakuwe security ekukuume mu ntambula zo, ekukuume gy'osula, obeere ng'ofuna obukuumi, oleme kubaako kye weekwasa, tuleme kufuna mbeera ya mujulizi waffe kubeera ngattibwa. Mwadankunnyingi bw'atyo n'atowa order poliisi ya Parliament ne batandikirawo kubanga bakuma omukyalo ono ng'ekimukumisa ki bujulizi baleme kubujjawo, ayina baakyalumiriza ng'ebintu bino birabika ng'ebigenda okulandulukukako bisukke ku Mariam Wangadya. Oba oliawo waliwo abamu ku banene abasuubira okuba nga bagenda kubigenderamu. This is another thing but concerning a foreign firm. So the pressure was landed on phone or even in office? Even in office. Time came that I would even preach and she wouldn't answer, but that's on the side. That is being human. So I think on these messages, our CID were here. Where are you? Okay. Now after this interface, we don't want this piece of evidence to disappear. And we shall hold you accountable if the evidence disappears. Honorable Mwadankunnyingi omubaka akiikirira abantu ba Kyaddondo East era nga ye yasikira Robert Kyagulanyi Ssentamu mu constituency eyo yatoye order. Kati wenjogerera omujulizi ali mu kugenda maaso n'okubanga akuumibwa, oyo kati bamutwalanga asset ey'amaanyi ennyo olw'ensonga mu bujulizi bwawa mulimu obugenda maaso n'okubako abanene be buluma, ate nga nategeddeko nti wandibaawo ebikonge oba abantu oba oliawo ensonga lwaki Mariam Wangadya yagezaako okusaba alekulire ne bamulemeza mu office.
ekigendererwa tugenda kukitegeera. Bwe tulaba kubanga subscribinga ku channel eno kirira wansi olabe ekigambo subscribe kikwateko, kwata kadeka notification kakuyambe obeera omu kwabo basooka okumanya buli we tunaaba tutaddeyo obeere nga atobeera notified tutambule ffenna mu nsonga nga zino. Kakati njagala okukuwa banene ki abali emabega wa Mariam Wangadya. Njagala okukulaga ensonga zino wa gye zaatandikidde, wa gye zisuubirwa okuba nga zigenda kuba nga ziggweera. Nakugambye bano abakulu mu kitongole kino baakwata ssente z'omuwi w'omusolo ne balimba nti baziguzeemu furniture, kyokka ate nga ne ssente ezo baali bazibaweredde ensonga ndala. Obawulidde nga beerumiriza, buli omu asongamu munne, receipts teziriiwo, ani yasayininga, ani yatowa order, byonna Mariam Wangadya n'abagambibwa okuba nti bamuli emabega. Ezimu ku nsonga eziyinza okuba nga ze zaamulemeza mu ofiisi biyinza okuba nga essaawa yonna biyinza okudda nga si birungi. Kati ngenda kukubuulira be baani, by'ogenda okutegeera bingi era ogenda kutya. Nsonga z'obufumbo, olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ndala gw'atambula naffe ku mukutu guno. Sooka osubscribinge gw'atanaba kubanga osubscribinga, gendako ne mu comment section ku nkomerero ya videos zino tutera okubanga tuyitaayitayokko ate ne twogerezeganya ku nsonga eno ekigudde mu Parliament. Ye mukyala amanyiddwa nga Margaret Lake Ejanga, ono nga ye former accounting officer mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission mu bukulembeze bwa Mariam Wangadya. Bino byonna ebikolobero ebyogeddwako kubba ssente z'omuwi w'omusolo, okozesa obubi office, byakolebwa mukadde ako nga ya accounting officer. Yensonga lwaki yayitiddwa abeere nga awa obujulizi. Ekisinga okuluma n'okwewunyisa era n'okuleeta emberebezi nti omukyalo ono mu bujulizi bwawa mu kakiiko kano bulinga obuyina be bulumika, naye ng'okusingira ddala Mariam Wangadya ye ebibye birabika nga si birungi. Yejjusa nkakasa olunaku lwe yamookinga bannayuganda naddala bali ku sayidi y'enkyukakyuka. Kinajjukirwa ti Mariam Wangadya ono yatuuka n'okugamba nti mmwe abawuza basement ye erirudda wanze nga sigirabangako, tawambibwangako. Yatuuka n'okubabuuza mmwe abawuza nti abantu bamwe baawambibwa, nze mu Uganda nga sirabawo gwe bawamba, nga ndaba bakwata bukwasi. Ekyo n'agezaako okubikkirira, n'atuuka okugoba oba okuyita security efulumye Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali agezaako mmugamba nti munnange naawe tukimanyi okolera ku pressure kubanga oyina ebiragiro by'omuntu omu by'owuliriza. Yamugamba tambula ove wano, saagala kubaako kyempulira. Kati ate abo abantu sayidi eyo be bokka abayinza okugenda maaso n'okubanga balwanirira Mariam Wangadya mu kino kyayitamu. Kati wuliriza ekiddirira. Okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu ogwa Parliament Watch nga gutuwa buli kimu nga bwe kyatambudde era ekyaviiriddeko omukyalo n'okubeera ng'aweebwa security, akakiiko ka Kosase Muwadanku Nnyingi atowe order. Wuliriza. Parliament's Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises has directed Parliamentary Police to protect former Uganda Human Rights Commission Secretary and Accounting Officer Margaret Lake Ejanga as investigations into alleged financial and administrative irregularities at the rights body deepen. Akakiiko ka Kosase nga bwe nkugambye Muwadanku Nnyingi nga yakakulembera kaalagidde poliisi ya Parliament. Jukira ku Parliament awo waliwo poliisi nga yo specifically ekwasaganya nsonga za ku Parliament. Of course abantu bangi ababeerawo osobola okuba nga okitegeera nti poliisi erina okubaawo. Kati njagala okutegeeza Parliament eyo yeesookerwako nebanga office poliisi eyo ku Parliament yeesookerwako okubeera nga eholdinga abantu bano naddala mu mbeera nga bwezi. Kati Muwadanku Nnyingi yalagidde nti poliisi y'oku Parliament mukwate omukyalo ono mumukuume yasula mumugendere. Kwegamba bamuwadde security gy'ateeyagalidde, yatuuse n'okwagala okugaana wabula nga takyasobola kugaana olw'ensonga nti kiri kyabadde kiragiro. Wuliriza. Ejanga appeared before the committee on Friday to account for financial and management decisions made during her tenure after current Uganda Human Rights Commission officials failed to satisfactorily explain some of the issues raised by the Auditor General. Mu report eya Auditor General mu financial ya 2024 bine ebikolobero byonna we byakolebwa omukyalo ono Ejanga Lake Margaret ye yali accounting officer. Yensonga lwaki yaleeteddwa nga balumiriza bakulu ki mu kitongole kino
abazize nga bakozesa sente ez'omuwiwoomusolo obubi nga bazidivertinga ne bazizza mu personal interests zaabwe. Bino byonna gye biggweredde nga Mariam Wangadya yagenda maaso n'okuba nga ali kaseera akakazigizigi. Kakati nkugambye okusinziira ku report eya Auditor General baalemereddwa okuleeta kwegamba explanations ezisatisfying akakiiko ka Kosase. Kati ensonga lwaki okunoonyereza ku kyagenda mu maaso, naye nagambye bino gye binaggweera suubira abamu ku banene okubeera nga babataddeko obunnyogoga kubanga bino byonna ebyama bigenda maaso n'okuba nga bivaayo. Wulira, the committee chaired by Mwadanko Nyingi said Ejanga's testimony was important in establishing what happened to public funds administered by the commission under her stewardship. Mwadanko Nyingi yategeezezza nti obujulizi bw'omukyalo ono bwa mugaso nnyo eri okunoonyereza kwa akakiiko kano kwe tuliko. Weetaaga nnyo, kitegeeza naye yennyini yeetaagibwa. One of the issues under scrutiny is the 70.41 million Ghana shillings, which, according to the Auditor General, was budgeted for an activity that was not implemented but was nevertheless reported as completed in the Uganda Human Rights Commission Performance and Quarterly Report C. Obukadde 7 obwa siringi za Uganda zaweebwa ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission ekikulemberwa Mariam Wangadya zigende maaso n'okubanga zikola activities ezimu. Jjukira nakugamba ezimu ku activities ezirina okukolebwa ekitongole kino kwe kulambula visiting detention centers ewali abasibe okulaba obanga bali mu mbeera nnungi kuba nabo balina okuba n'eddembe lyabwe, ate kino kye kibiina ekivunaanyizibwa ku ddembe ly'obuntu. Kati ssente ezo ezaabaweebwa bagende babeeko activities ng'ezo ze bakola. Mu ripooti bakola kye bayita performance report oba quarterly reports, nga reports ezo bannyonnyola bulungi nnyo nti eyo activity yakolebwa era money well spent. Kyokka okusinziira kunoonyereza nga activity teyakolebwa era mu report ezo bwoba in fact bwoba osobola n'okutuukako ku kitebe basobola okuwa report eyo gwali mu Kampala ali okumpi. Mu report bakulaga bulungi nnyo nti ssente zaakozesebwa, activity bazikola. Kyokka okusinziira ku Auditor General report gye yafulumya ng'eragira ddala nti tewali activity yakolebwa ate ssente zaspendingibwa. Kati bwe baabayita bano abamu ne batandika okwesongamu, ebyama gye byava nti ssente baazikozesa mu kugula furniture, abamu nga bamuteeka mu office zaabwe empya. Okutuuka mu office furniture taliiyo, bababuuza gye baamugula, receipt teziriiwo, nga kiraga ssente zaakumpanyizibwa bukumpanyizibwa. Kati ono yali accounting officer, be bamu ku baali balina okusayininga, wabula ate kigambibwa okuba nti yetabiriimu. Kati baamuleesaawo obujulizi. Uliriza. Current officials reportedly told the committee that the money was subsequently used to purchase furniture but could not produce documentary evidence to support the explanation. Instead, they invited MPs to physically inspect the furniture. Bwe babalese mu kakiiko abamu ku officials bategeezezza akakiiko kano nti ssente zaasipendingibwa mbu abamu mu kifo ky'okukola biri bye baali babatumye okukola. Bakwata ssente ezo ne bazigulamu furniture bateeke mu offices zaabwe. Bwe babasaba documentary evidence oba bujulizi nga buli mu documents ezo ba receipts n'ebirala ebiraga, kigambibwa okuba nti baatukeesera nga tebalina receipts ezo bwe bazijja teziriiyo, tewaliwo company eraga nti yabaguza furniture. Explanation zaabwe ne ziba nga tezigatta, wabula ne bategeeza nti ba MP kale mutuyambe abali ku kakiiko kano, wakiri tugende mu office ezo mulabe nti furniture gyali. Mwadanko Nyingi n'abagamba eyo si ensonga, furniture oba gyali oba taliiyo, twagala biwandiiko by'abakkiriza kugula furniture era twagala mutulage newe mwasayininga nga mugula furniture oyo. Ekyokubiri, ensonga enkulu, ssente baali bazibaweredde kintu kirala. The committee rejected the approach, insisting that expenditure of public money must be supported by verifiable records. Mwadanko Nyingi yabategeeza tetusobola kulinnya ku office tetulina kye twetaazaayo. Olw'ensonga ssente zirina kubeera verified ne documents oba records. Mulina okutulaga kubanga zino ssente za muwiwa musolo si zammwe. The Auditor General's report, the Auditor General's audit of Uganda Human Rights Commission forms part of the statutory public accountability framework under which public entities are required to account for the use and performance of resources. The Office of the Auditor General has published the Uganda Human Rights Commission report for the financial year 2025 that ended in June 2025. Kati Auditor General's report eyafuluma nga ettaanya bino era ng'ebinnyonnyola yeviiriddeko abakulu bano mu kakiiko
obuzibu kubanga mu ripooti eya Auditor General jukira akola audit mu bitongole bya gavumenti nga bulaba akakiiko ka COSASE nti bakayita committee ono simanya statutory authorities ebitongole ebyo biri semi autonomous. Ekitongole kiba kiri semi autonomous kitegeeza kiba kikola emirimu egyetengeredde naye ate nga kiyimiriddewo facilitation ya gavumenti nga bulaba ekitongole kya Uganda Human Rights Commission. Kati kana akakiiko ka COSASE ke kavunaanyizibwa ku bitongole ebyo nebino ebimu ku byaggyibwawo nga UNRA n'ebitongole ebirala bifaanana bwe bityo. Akakiiko k'ebyokulonda n'ebirala byonna COSASE evunaanyizibwa okugenda maaso n'okubanga ebinoonyerezaako. Kati ate Auditor General yakola audit agenda n'abalirira ne mulaga report mu mwaka guno mugutambudde mutya. Kati bw'amala audit n'akola report era report eyo bagiyita Auditor General's report. Kati ye yafulumya mu financial ya 2024-2025 yavuddemu obujulizi obuli mu kuleetera Mariam Wangadya akaseera akakazigizigi. Kakati njagala owulirize. Under Section 45 of the Public Finance Management Act 2015, an accounting officer is responsible for controlling the regularity and the proper use of money appropriated to a vote, authorizing commitments, and controlling resources reviewed or held by the vote. The accounting officer is also personally accountable to Parliament for the activities of the vote. On accounting officer, kamukutere na wao mulabeko. Omukyala amanyiddwa nga Ejanga Margaret ye yali accounting officer okusinzira mu mateeka agafuga ensaasaanya ya ssente z'omusolo oba n'engeri y'okuzikuwatamu Public Finance Management Act etteeka eryo lyali lya 2015 lirambika butya bw'ateekeddwa okuba ng'akola emirimu gye. The Uganda Human Rights Commission Act similarly provides that funds provided to the commission are to be administered and controlled by the secretary who serves as accounting officer in accordance with the Public Finance Management Act. Amateeka gafuga akakiiko k'eddembe ly'obuntu kano Mariam Wangadya kakulembera galaga nti ssente zonna eziribanga ziweereddwa akakiiko kano zirina okubeera managed, controlled eri omuntu yenna abeera mu office nga accounting officer. Omukyalo ono Ejanga we yaviiriddeyo era ebintu bwe byamukwatidde nti naye ali mu nsonga zino wabula yo yazze obujulizi bwe yawadde nga bulabika bugeragena maaso n'okuba nga buleetera abamu ebizibu. Ejanga had initially asked to appear before COSASE without current Uganda Human Rights Commission officials, saying she feared being subjected to further humiliation and emotional distress. Omukyalo ono yasooka n'asaba wabeewo okulabika mu kakiiko kano nti jjukire baamuyita mu kakiiko ajjaawo obujulizi. Ategeeza yandyagadde okujja mu kakiiko ng'abamu ku bakulu mu kitongole kino tebaliiwo olw'ensonga ezo z'otegedde. In a letter dated August 19, 2026, Ejanga told the committee that she was still recovering from what she described as humiliation, abuse, insults, and psychological and emotional torture allegedly experienced during the later part of her tenure. Wano nno waliwo obuzibu. Omukyalo ono okuva mu kitongole kino yaswazibwa, baamuinsultinga, she was humiliated, abused, psychologically and emotionally tortured. Yensonga lwaki yali ategeezezza ayagala ajje mu kakiiko asisinkane bammemba b'akakiiko ng'abamu ku be yali nabo mu kitongole tebaliiwo olw'ensonga mbu baamuteekako embeera eyinza okuba nga yamukola ki, yamutokyalinga, tayagala kubafeesinga. Naye nga bwe twogerako abakulu mu kakiiko omu ku bo ye Mariam Wangadya kubanga yabakulira. Mariam Wangadya yakola ki omukyalo ono? Kati obunaawulira. She said she had served the commission for 24 years but had become uncomfortable associating with some officials because of the circumstances surrounding her departure. Her contract was terminated and she handed over office on April 9th, 2026. COSASE granted her request and allowed her to testify separately. Her appearance subsequently opened a new line of inquiry into the management of an additional 10.4 billion Uganda shillings allocated to the Uganda Human Rights Commission. Kakati wulire embaga. Omukyala ayongedde okubanga ebintu abyonoona ono yali accounting officer mbuddo. Kati abakosase mu bujulizi bwe babadde banoonya kati atona abongedde obulala ate ayo akulyetinzeewo okunoonyereza okupya mu kakiiko kano olw'ensonga yabategeeza nti mwe muwoza miliyoni 7
nti ze zabbibwa mu bakulu mu kitongole kya Uganda Human Rights Commission kati kamba weeyo akalala. Waliwo ssente endala ng'obwo bwana obuwumbi 10 n'obukadde 400 eza siringi za Uganda zaali zaaweebwa ekitongole kya Uganda Human Rights Commission naz'abakulu baazifenka baazibwebwena. Ezo nazo mutandiko zinoonyerezaako Mwadanku Nyingi n'amugamba naakweshoninga nga ggwe era n'amutegeeza nti ate kati ezo nga tubadde tetuzimanyi nti anti zo temunnazimanya naye kakati mbagambye ng'eyali accounting officer abakulu mu kitongole kino balina ssente endala eziri mu buwumbi nga 10 n'obukadde nga 4 ze baakozesa mu personal interests zaabwe. Mwadanku Nyingi n'agamba kati ako kakubye eyo keesi nayo neefuuka ndala era nedde ebbali kakati Mariam Wangadya ye ne byongera okuba nga bimwononekedde. Naye nkugambye sayidi y'abantu ebadde yinza omulwanirira mujjukira bwe yagiyisa ebigambo byayogeranga engeri gye yagobamu pulezidenti mu ofiisi eyo wenjogerera Margaret Lake Ejanga alabika agenda kuba nga ataamwambula oba oliawo n'okusingakawo we tuli kakati wuliriza. Nga batugamba nti parliamentary records show that the supplementary funding was sought for Uganda Human Rights Commission to address operational shortfalls including NSSF obligations, contractual allowances, fixed costs, complaints management, research and civic education. But Ejanga told MPs that much of the money was ultimately absorbed by administrative and the capital expenditure. Sente ezo obuwumbi 10 uliriza engeri gye baazitematemamu baali bazibawadde zibayambeko mu kibayita operational shortfalls omuli ne n'okusasula sente za NSSF omuli ogenda okukola kibayita contractual allowances okuwa allowance bano abantu abali ku contract mu kitongole ekyo, fixed costs ng'omuli okugula ebintu ebikozesebwa mu kitongole, complaints management. Jukira ekitongole kino omuntu bwo complaininga ng'eddembero lyatulugunyizibwa bamanyi okuliyirira oba okulagira ekitongole ekyo nekikuliyirira. Sente zino zaali zibaweereddwa era n'okuyambako okukola research ne civic education okugenda nga basomesa abantu ku ddembe lyabwe. Tebaakikola, sente baazirya. Omukyalo ono yabireese nga Mwadanku Nyingi mu lipooti gy'ayina ebyo byenkusomedde waggulu nga lipooti eraga baabikola. Omukyala n'abagamba nedda nnyabo. She told the MPs that much of the money was ultimately absorbed by administrative and capital expenditure. Sente zaatwalibwa abamu ku bakulu mu kitongole kino tebabalimba nti ebintu baabikola. Tebabikola, sente baazirya naye baazigabana batya. According to Ejanga and her testimony, approximately 2 billion Ugandan shillings was allocated for salary enhancement for the chairperson, commissioners and staff, while about 60 billion Ugandan shillings went towards the capital development, leaving roughly 2 billion Ugandan shillings for other commission activities. Uliriza embaga ono luba lugambo super. Mariam Wangadya simanyi kino gyagenda kukidda. Omukyala yannyonnyodde akakiiko mukyali ku bukadde 7 butono nnyo kati muwulirize ssente Mariam Wangadya ne banne ze babba baazibba batya. Ku buwumbi 10 Mariam Wangadya ne banne baakwatako obuwumbi 2 ne babwegabira ne beeyongeza omusaala. Ye nga chairperson w'akakiiko, bakomishona n'abamu ku bastaff abakwatagana naye. Manyi kitegeeza abantu okwegabira obuwumbi 2 ng'omusaala. Then obuwumbi 6 bwagenda mu kibayita capital development ne wasigalawo obuwumbi nga 2 bugende mu activities z'ekitongole. Kyokka ng'eri mu government sente z'omuwoomusolo zajja nga ziri obuwumbi 10 n'obukadde nga 4. Kati owulidde ndowooza ebitundu nga 85 ku buli 100 sente abakulu ne bazeezibika, then ate ne balekawo obusente obutonotono obuyinza okukola activities ezo nga ze zimu ku nsonga ezaaviirako ekitongole kino okubeera nga kyaloopebwe wa Mwadanku Nyingi nti emirimu egimu tegyakolebwanga lwansonga sente tezaabangawo. Kakati omukyalo n'afuuka asset eri akakiiko kano akakosase era njagala okutegeeza ze zimu ku nsonga lwaki bagambye kati ggwe leka tukuwe security kuba bujulizi buno bayinza okubusaanyaawo. Wulira. The figures and expenditure decisions are among matters COSAS is expected to verify against budget documents, payment records, resolutions, and other supporting evidence. Ejanga also opened a window into what she described as growing disagreements over foreign travel and allowances at the commission. Mubyama ebirala byayogedde ebyagenda okuleetera Mariam Wangadya obuzibu. Okimanyi nti waliwo obutakkaanya mu kye bayita foreign travel and allowances nti abantu abamu
olwokuba bakwatagana n'omukulu bafuna akasente kalala mu allowance, abalala bafuna ndala okugendako ebweru w'eggwanga. Jjukira bano abakungu babeera okusinziira ku mirimu gyabwe ne departments zaabwe babeera facilitated okugendako ebweru w'eggwanga ku nsonga ezitali zimu ezekuusa ku ddembe ly'obuntu. Kati omukyalo ono agamba nti wali wabaddengawo disagreements era nkakasa newankubadde navaayo mu kitongole ebyo birabika bikyaliyo, abantu abo nga balondamu abayinza okugenda ebweru w'eggwanga n'abatagwanidde. Kati obuzibu ne bweyongera okujja. Wuliriza. She named former Uganda Human Rights Commission chairperson Mariam Wangadya, Commissioner Crispin Kaheru, and Director of Complaints, Investigations and Legal Services Pauline Nansamba among officials involved in discussions or arrangements concerning foreign travel. Ono teyakomye okwo, yamentioninze n'amannya. Yagambye banono baali bamuyita former chairperson w'akakiiko ka Uganda Human Rights Commission Mariam Wangadya lwansonga yali alekulidde naye kati akyaliwo bamuwaliriza asigale. N'amentioninga Commissioner Crispin Kaheru omujjukira bulungi nnyo mu abazze bagoberera. Teyakomye okwo n'ategeeza nti ne Director of Complaints, Investigations and Legal Services omukyala amanyiddwa nga Pauline Nansamba bebo officials abakuba akasente kali kenkugambyeko ku buwumbi 10 n'obukadde 4 ne bakezibika. Kati bino akakiiko ka Kosase ne muwadanko nnyingi ate ye ne bimwewuunyisa nnyo. Tubadde tunoonyereza ku bukadde 7 obwa furniture ate kati gwe tugamba waliyo obuwumbi 10 nga nabwo tebutegeerekeka. Akati gwe weetaaga obukuumi kubanga ate na wano tugenda kutandikirawo okunoonyereza. Twagala tugenda okuva ku kitongole kino ng'oba oli awo waliwo abagenze maaso n'okubanga ate bakifeesinga. Wuliriza. Ejang said some commissioners complained that they were being excluded from international trips, while the travel budget was structured under the chairperson's office as a cost center, giving the office considerable influence over who travelled and for what assignments. Omukyala yategeezezza nti mu office ya Mariam Wangadya ey'omugiraba ye waakolebwanga ddiiru zonna pulaani zonna kwani alina okutravelinga. Ne bwe baba nga budget baagisindika ng'oteekeddwa okutravelinga ogende mu ggwanga nga Canada, ggwanga nga Australia oba eggwanga lyonna. Kati nga Mariam Wangadya ne banne batula mu office yaabwe ne baditamininga ati ono takwatagana naffe oyo tajja kgenda, ono takwatagana naffe ono tajja kgenda. Kyokka ng'ekyewuunyisa wali mu budget oba mu accountability ng'ate zisoma birala. She also told MPs that Wangadya sought a 5 million Ugandan shillings monthly honorarium for tribunal sittings between August 2025 and February 2026. Ejang said she initially resisted the proposal on the basis that commissioners were full-time officials already receiving salaries and therefore should not receive additional payments for tribunal. Jukira gye buvuddeko bakuwa amawulire nga tukutegeeza nti mu kakiiko kana ebintu ebyasinga okuzaalira Mariam Wangadya ebizibu kwe kubeera nga waliwo tribunals ezitaatuulanga kyokka ate nga ssente zaafulumanga. Mariam Wangadya ne kizuulwa nti kyandiba nga ssente ezimu omukyalo ono yalinga azikozesa ne batuuka okutuuza enkiiko mu kakiiko ebintu ne bimusobera n'aba nga ssente teziriiwo. Kati ate nga ali ku toopu era nga kigambibwa nti wano abasinga obungi bwe baanyigirizibwanga ne bagenda wansi n'okuba nga basindiikirizibwa. Ejanga further disclosed that commissioners received 1.2 million Ugandan shillings each in welfare support, allegedly for items such as refreshments, although she said the expenditure was not official as specifically provided for in the approved budget. Jukira omukyalo ne yali accounting officer ng'ebintu ebisinga yalina okubisayiningako. Kati ategeeza akakiiko nti bannange ebintu bwe munoonyerezaako ebintu bye munoonyerezaako si bye byokka ebyetaaga okunoonyerezaako. Wulira wana ate nti buli commissioner yafunanga kadde kamu n'emitwalo 2 nga welfare support, okusingira ddala refreshments, okwewummuzaako, okulira kisinga. Nga buli commissioner sebe ekyo kyokka kyokka ekyokulira kisingamukko kimuweesa akakadde kalamba n'emitwalo 2 eza Uganda agende arefreshingemu. Kati omukyalo ono abitegeeza akakiiko n'ayogerako ebirala. She said the 5 million Ugandan shillings monthly tribunal payment was similarly not budgeted for and was instead charged against the general allowance. Sente ze baateekanga ku allowance
nga ziraga ndala naye waliwo obukadde 5 monthly tribunal payment ezagenda maaso n'okuba nga ziri budgeted nga teziri budgeted naye ate nga sente ezo zigenda era nga zikozesebwa. Kati omukyalo ono ate ebyamaye bye yaleese nga byongera kunnyika Mariam Wangadya era mukazi wattu ne yeesanga mu kaseera akakazigizigi nga essaga eno Mariam Wangadya yandiba nga tagenda kugiwona. Nakugambye omukyalo ono agenda kwejjusa olunaku lwe ya attackinga oba lwe yalumba n'amookinga abantu abali ku side enyigirizibwa. Whether such reallocations were permissible is now a central question for COSASE, particularly because of the PFMA regulates the execution of approved budgets and provides a framework for reallocation within votes. Perhaps the most consequential part of Ejanga's testimony concerned the funds budgeted under the chairperson's office that, she said, were paid into accounts belonging to a personal assistant. Mariam Wangadya omukyalo ono obujulizi bwonna bwe yawadde bwonna bugwera mu ofisi ya Mariam Wangadya era ng'agamba okusinziira ku testimonies ze ebyekuusa ku budget nti ddiiru zonna zaggweranga mu ofisi ya chairperson atali mulala nga ye Mariam Wangadya wabula nga ssente ziyitira ku akawunti eya personal assistant oba abamu ku ba personal assistant sibe nga ssente gye baziyisa olwo aleme kubeera nga asobola okutegeerekeka kyokka waliwo ssente ezibbiddwa. Kinajjukirwa nti ne mu ssaga ya Anita Amongo mujjukira nga tubawo amawulire ago nga personal assistant wa Anita Amongo yemu ku bareceiving nga ssente nga ziraga za muntu mulala naye ate nga za muntu mulala. Ejanga told the MPs that disputes intensified after she and the Director of Finance began scrutinizing financial requisition from the chairperson's office. Ne Director of Finance bwe batandika okugenda maaso n'okukola kye bayita scrutiny oba nga bagenda maaso n'okuba nga bateeka ku ntandaalo ofisi ya chairperson w'akakiiko kano Mariam Wangadya, obuzibu bwe bwatandikira n'atandika okutulugunyizibwa ne batandika okumuteekako embeera ebyamuviiramu okumuwaliza okutaminatinga contract ye n'ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission paka n'olunaku olwaleero nga kati ayitibwa former accounting officer. Nenga obuzibu bwonna bwava ku kwagala kunoonyereza ng'alaba tebigatta. Kati ono gwe baalese okuwa obujulizi babuwadde n'awamu ne extra onaawulira ngenda kukulaga akatambi awo. Batugamba according to Ejanga, Wangadya subsequently took some of the disputed matters to the commission which passed resolutions directing how particular funds should be handled. Mariam Wangadya omukyalo ono yayogedde ebyama nibyo badde tosuubira. Mariam Wangadya mbu yadairekitinganga akakiiko kano buli mata yonna eyali egenda maaso yadairekitinga ssente zirina kubeera handled zitya. Kyokka jjukira ne mu bujulizi obwasooka obwaleetebwa abalala bwalaga nti Mariam Wangadya ssebo ye yeegerera omusaala gwe. Yasalawo nti kati nze omwezi guno ndi wa bukadde 5, omwezi guno ndi wa kawumbi. Ye yalinga yeegerera omusaala gwe n'abamu ku bakomishona abatonotono abamukkiririzaamu. One such resolution, Ejanga said, directed that money budgeted for activities under the chairperson's office be paid into the account of the chairperson's personal assistant. Nti waliwo ssente ezaali zirina activities ezigenda okukola mu office ya chairperson. Mariam Wangadya n'alagira baziteeke ku akaunti ya personal assistant yajja osobola okuzijja nga teziri accounted for asobola okugenda maaso n'okuba nga akola ebibye. Kati njagala okutegeeza bino byaleetedde muwadanku nnyingi okubeera nga omukyalo ono alabika ali ku risiki n'amugamba omanyi tugenda kuba nga tukuwa security era twetaaga okuba nga tukuprotectinga osobola okuba nga ojja kujja otuwa obujulizi obulala. Kati wulira kati ensonga eyo muwadanku nnyingi ne bakulembera n'abakakiiko ka COSASE bwe basinzidde ne bagamba ono omukyala eno asset y'amaanyi tugenda kukuwa ebyokwerinda ate si lwa kuba nti abyagala wabula olw'okuba nti bano baalabye ng'agenda maaso n'okubyetaaga. Yatuuse n'okwagala okugamba nti amokke naye baamugambye wano ku Parliament tulinawo poliisi. Muwadanku nnyingi n'agamba kati sisaba busabi seebuuza bwebuuza wabula ndagira directive nga ssentebe w'akakiiko office poliisi y'oku Parliament twagala etandikirewo mbulaga okuwa omukyalo ono obukuumi kubanga ebyama byali mu kutuwa ate bigenda kutuleetera okunoonyereza ennyo ku kakiiko kano bayinza okumuggyawo naye nga yasoso bagamba nti atiisibwa. This is another thing. But concerning a foreign travel,
So the pressure was landed on phone or even in office? Even in office. Time came that I would even greet and shoot and answer, but that's on the side. That is being human. So I think on these messages, our CID were here. Where are you? Okay. Now after this interface, we don't want this piece of evidence to disappear. And we shall hold you accountable if evidence disappears. So you are going to assist her on how you can retrieve these messages. And now that she has sought protection of the committee, even for appearance, we want to direct that the parliamentary police, because we are saying CIDs, please offer protection to this witness until all investigations are done, or until otherwise. Because she has written formally a copy of insecurity. She will share with you her copy. I think it's enough to brief you, but also assist her to keep and retrieve this piece of evidence. It is very critical because she had an accounting role. We have audit queries, and she's trying to substantiate that I was not actually one who did this. By chance, I was in office, so she's there. So I think even as we sit here, please come and give us the protection. I mean, we have a female CID there. We want her to feel comfortable. Send one of us, and the CID to be behind the heart, she feels safe. Maybe she looks at some of the members of the Fourth Estate and another face as unknown. We want her to feel. We have a female CID officer. Do you have one? Please come and Last week, the Parliamentary Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises questioned officials of the Uganda Human Rights Commission on how they spent taxpayers' money in the 2024-2025 financial year. The queries were highlighted in the 2024-2025 Auditor General's report. However, there are queries about 70 million shillings that was spent on procurement of furniture. The money, according to the Auditor General, was diverted from the budget line it was intended for, according to the Uganda Human Rights Commission budget. However, UHRC officials told MPs that Ejang, the then accounting finance officer, could explain how the money was spent. This prompted the committee to summon her. The former Commission Secretary and Accounting Officer Margaret Ejang appeared before the committee today, was expected to appear before the MPs on Monday next week. She, however, wrote to the committee requesting to show up today because she feared for her life. That you kindly allow me to appear before the committee alone and not in company of officials of Uganda Human Rights Commission. This request is based on the fact that I'm still recovering from the immense humiliation, abuse, insults, psychological and emotional torture I was subjected to while I performed the roles of secretary and accounting officer at the commission. That's my letter, and I personally delivered it to the COSASA Secretariat. Ejang accused Human Rights Commission chairperson Maria Mwangadia of forcing her to spend 280 million shillings budgeted for foreign travel, yet only a few commissioners and individuals spent the money on the travel. Was that the rest of the commissioners complained, why are we excluded? Yes. I couldn't answer because the budget as it was prepared, the cost center was the office of the chairperson. So the office of the chairperson. So it was the chairperson to take a decision. To take a decision on who travels. Yes. And when and for what activity. The Human Rights Commission received 10 billion shillings in the financial year in question, which among others was for case management and tribunal sittings. But like Ejang alleges, most of the money was spent on allowances for commission officials and salary enhancement, and when she tried to advise otherwise, her troubles at the commission started. Requesting me to pay X 500,000 facilitation. And I said, look, what is facilitation here? In the chart of accounts, please tell me whether it is fuel refund, sitting allowance, paper presentation. That I should not ask. I should only take it the way it has. Ejang alleged
that the money that was supposed to be used for the activities of the commission was deposited on the personal account of Wangadia's personal assistant. But to help her with the accounting officer, who has become very powerful, they passed a resolution also that all funds to the chairperson's office should be paid to the account of the personal assistant on a quarterly basis. Wangadia also allegedly received honoraria payment of 5 million shillings every month despite earning a salary at the commission. My argument was that members of the commission are full-time members, and there's no way we are going to pay tribunal because we are going to pay honoraria because members are paid a salary. So they could present to you requests as accounting officer that you must approve a particular amount of money. How much was it? Honoraria for chairperson was 5 million. 5 million per sitting per month? Per month. Ejang even shared WhatsApp messages that were allegedly sent to her by Wangadia, directing her to make questionable payments. For candidates to fill the vacant position of chairperson contracts committee, I also need to be updated on how far you have gone to implement the commission decision to delegate certain specific roles to Mukasa Tebuseke and Ms. Pauline Nansamba. Requesting that according to the technology today, we can easily lose that information even in the next 5 minutes if a person discovered that we need it. The committee said it would summon Wangadia and other Human Rights Commission officials to respond to Ejanga's allegations. We have received your position and your clarification. We continue the investigation and inquiry. We shall accord the other parties, the chairperson, the commission and clerk. Mwadanku Nyingi, the committee chairperson, called for the protection of witnesses who appear before parliamentary committees. Juma Kiria, NTV. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.